eno ye Salam TV. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة في الله، أحييكم بأحسن التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبذ الله سبحانه وتعالى oyatusobozesezza nate okubeerako ffenna ku mpewo za Salamu TV nga twejjukanya ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo ebyatubuulirwako edda naye abamu tuba tubyerabidde, abamu bwe tujjukizibwa nga tuddayo ku nkola gye twali tukola. Kyoba otegedde mu kyo toga nti bagenderedde kwogerako, wabula kyekikolebwa abantu bonna, naye kyusa mu bukyusa odde ku kkubo eggolokofu. Nsooka okusaasira abantu mwenna abafunye obuzibu ebbanga litumaze nga tuli ffenna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abagumye, ate abawe buli kirungi, abasasulemu obugumiikiriza bwe mubeera mukoze ku buzibu bwe mubeera mufunye. Nammwe abafunye ebirungi tubeebalizaako Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebirungi byabeera abawadde, ne tumusaba abongere buli kirungi, kubanga omuntu eyeebaza Allah amwongera, naye ate omuntu awakanya Allah amubonereza. Nebazima ebinezo bya Allah binene. Saasira mukadde wange Sheikh Habibu Ruswabi, saba Allah naawe akuwonye. Allah yawonya, Allah tiyerabira baddu be. Tusaba Allah akuwonye oluwonyo lwa nnamaddala, oddeko mu bantu bo, kubanga kisoboka. Tugamba nti tekisoboka, abantu bonna balwala ne bawona. Nga gwe bw'oli omuwalimu, manya nti Sayyidina Ayub yalwala n'alwalira ddala n'asigaza olulimi lwokka, naye ng'ekigambo la ilaha illallah tekiva ku lulimi lwe. Naawe nkusaba jjukiranga nnyo Katonda mu buzibu, najja kujjukira mu bulungi, najja kujjukira mu buzibu. Kale ekigambo kya la ilaha illallah, kigambo ky'okumanya Allah, tekiva ku lulimi lwo mpaka Allah bw'aba asazeewo oba owona oba towonye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sooka okusaasirira abalwadde ebbanga eddene. Mulimu abatambula n'obulwadde, ne mubaamu n'abatambula na bulwadde, naye yenna omulwadde saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwonye. Era weekwate ku Qur'an ey'ekitiibwa, bonna bw'ogyekutteko erimu eddagala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatan lil mu'minin wa idha maridtu fa huwa yashfin. Allah yassa mu Qur'an ekitiibwa okubeera nga mulimu eddagala. Bw'oba ogyekutteko osobola okuwona, owonera ddala. Okuwona si kukwo kuwona kwa Allah, wabula okusoma kukwo n'okuteeka enniya nti Allah subhanahu wa ta'ala yawonya. Kale bwe munaamukoze ebintu ebyo, tujja kubeera abeesimbidde ddala mu nsonga zonna ez'obusiraamu. Nga bulijjo ndi Sheikh Hamidu Kateregga Ssaalongo, ssentebe wa bulungi bwansi. Nsaba mwenna abampuliriza ebigambo bye twogera wano mubitwale nga nsonga nkulu ddala. Ky'omanyi yongerako okukimanya, kiteeke mu nkola. Ky'otamanyi
beera ng'ekibuuzo ogaziwe mu kukitegeera obuulyawo eribeera ensonga ekutuusa eri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga nunuzi ekununula okubeera nga ogyeyambisa. nga bulijjo bannasafa ne Marwa Hijja and Umrah Services ekitongole ekitwala abantu e Makka mu kukola ibaada okutuukiriza empagi ey'okutaano. Saba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abayise mu Safa ne Marwa Allah basobozese okubeera nga mutuuka ku nnyumba y'emirembe Kaaba, ennyumba eri mu kikko, n'okulambula kw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeebase Madiina, n'ebifo ebitukuvu nga Uhudi, Kiblataini, Kuba. Ebyo byonna ng'obiraba ng'omanya ebyafaayo byabyo byonna ojja bitegeera ng'oyise mu Safa ne Marwa Hijja ne Umrah Services. Ofiisi zaffe zisiŋŋaanibwa ku Mengo Hill okuliraana Busaafi ku muzikiti gwe bayita Masjidi Luzige oba Masjidi Kasujja. Mu maaso g'omuzikiti ogwo waliyo Toto, naye opposite ku muzikiti ogwo kuliko ekizimbe bakiyita Nuru Emporium, omwaliro ogwokusatu, ekisenge namba 4. Awo sebo bwana Moses Masaka otusiŋŋaanibwa buli ayagala okukola hijja, ayagala okukola umra, jangu tukozese emikolo, tukozese empagi ey'okutaano biidhini tabaraka wa taala. Ofiisi eyo yakulirwanga mukadde waffe Supreme Mufti yawummula Sheikh Siman Kasule Ndirangwa kati omugenzi. Saba Allah subhanahu wa taala amugaziize kabbuli ye era amusonyiwe ebyamusobako ng'omuntu. Kale ofiisi tugiyina mu bujjuvu, byonna ebyetaagisa okukola tubimanyi bulungi, edduwa tuziyina bulungi. Mutwettanire tubeere nga tukola ibaada zammwe, naffe tukola ibaada zaffe, ate n'okusoma mujje tusome ng'obudde bukyali. Abanaakola umra eya Desemba tusimbulanga ennaku z'omwezi 24, tujja kumalayo ennaku 10. Kale saba Allah subhanahu wa ta'ala ennaku ezijoogerwamu Allah tujja kuba tuli Makka, ate n'omwaka tuguyingire nga tuli Makka biidhini tabaraka wa ta'ala. Kale mutweyunire bamasheikh me bali ofiisi ebeeranzigule, Sheikh Abubakari Kalema naye mwali nnyo, Sheikh Anwar mwali, Sheikh Ismail Semwanga mwali, wamu ne Sheikh Abdul Qadir Sematiko, ne bamaama Hajati Nakimuli Maidina ne Hajati Salama Nyindo wamu ne Hajati Fatuma Kiza. Abo bonna mukwatagane nabo tubeere nga tukola ku nsonga za hijja, mujje nga mutambula bulungi biidhini tabaraka wa taala. Katono nnyo ku bannaffe abagenda e Makka, bannaffe aba Hijja Beru bayisizza ekirango nga kitegeeza nti omuntu yenna ng'ennaku z'omwezi 24 Desemba olina okusiŋŋaanibwa nga ssente ozimazeeyo ewe ezisinga obunene ng'ozireese, kubanga bajja kuba batandise okweteekerateekera okuba nti batukolera visa zaffe, ensula Emina. Kale ku lwa Hijja Beru siri mwogezi waayo, naye ndi part of them kubanga ndi wa Safa ne Marwa era license njina. Mbasaba mwenna giwayitira yonna genda genda otekeyo ssente, naye okusingira ddala mu Safa ne Marwa mulete ssente ng'obudde bukyali nga bwe twakibabuulira. Saba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu amwanguyize. Omusolo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kubeera nga tuyigiriza abaana baffe okwesigamira eri Allah subhanahu wa ta'ala mu luwummula luno. Tweyambisa akakisa kano okuyigiriza abaana baffe ndi buli kyonna ekikolebwa mu duniya muno kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala, era alina okujja mu buzibu, alina okuwa ekirungi. Allah subhanahu wa ta'ala weolina okubanga omwesembesa. Tugenda kikola tutya? Tugenda kikola bwe tugamba omwana tuba tutegeeza omuntu yenna ali ku kigambo kya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naawe teekayo okutu, tetugamba mwana yekka, wabula twagala kweyambisa akakisa kano nti abaana baffe tugenda kubeerako nabo mu luwummula, era abaana baffe tumanye empisa zaabwe beeyisa batya mu luwummula. Twawuliddeko nti waliwo giri emize gye bayogerako emabega egy'omusajja ku musajja gikyase nnyo ensangi zino. Abazadde mubeere beegendereza nnyo, abazadde mubeere n'obuvunaanyizibwa, abazadde mufe ku baana bammwe, ne munaabafaako mutya mbayigirize eddiini
yaabwe gye babeera basoma. Muteekemu okutya Katonda. Bw'otamuteekemu kutya Katonda ogenda kufuna obuzibu bungi mu kumulabirira, mu kumukuuma, mu kumumonitaringa, mu kumugamba, mu kubeera ng'omanya nti omwana wange akola kino, naye nga bw'anaabaamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala ojja kubeera nga ofunye okwesiima okulungi. Kyabbeeyi mbaddemu abaana baffe abalungi abadde basoma masomero g'eddiini, ate ne mbeeramu n'abaana abadde bali mu masomero kintabuli, Siraamu mwebuli, Siraamu tebuliimu, kagamba naaba nga tafiiriddwako mu ssomero, ate bw'atuuse n'awaka naaba nga tagenda kufiirwako. Kale kyekimu kye twagadde abaana baffe tuyambisa akakisa kano, abaana baffe abali mu luwummula obeere ng'okolanga bakole nga kyokola gwe taata oba maama oba alina obuvunaanyizibwa ku baana abeera bakuweereddwa. Ekisookera ddala mulimu amasomero, mulimu abawalimu abasalazeewo okusomesa abaana baffe mu luwummula. Omuzadde watosobola kubakuuma mwana wo waka, mukuumire ku muzikiti, mukuumire mu kifo kye bataddewo nti kusomesa abaana, ekifo ekitegeerekeka era n'omuntu ng'alina obuvunaanyizibwa. Mulimu ebifo kati ng'ekatwe, mulimu ng'ennamasuba, mulimu ng'ekaliisizo, mulimu ng'emitondo, mulimu ng'emasaka. Gaba ebifo ku muzikiti gw'emasaka omukulu basomesezaawo abaana, bakwatirawo ne Qur'an. Twala omwana wo, luwummula lugenda kuba luwanvu nnyo okusinga omwana lw'anaatambula obutambuzi n'abeera nga akola ebitagasa. Abawalimu nga bwe tubagamba bulijjo, ffe tubatendeka mu byenkulaakulana ne mu mbeera y'ensi. Buli lwakuna wali ku Nuru Emporium tusomesa abawalimu baffe nga tuyita mu kibiina kya Ittihad of Imams and Sheikhs for Development Initiative Uganda. Ekibiina ekyo kisomesa abawalimu empisa. Z'empisa tuzirwanako nnyo n'okuba nti bakolagana batya n'abantu. Katonda tukola nga tuli banjawulo. Mulimu omuntu ye nga tasekaaseka, mulimu omuntu ye nga waggume, mulimu omuntu ye nga tafudde ku kinaddirira, wala yahaafu okuba tafudde ku kibonerezo, tafudde ku kyayogedde, wabula tugezaako nga bwe tusobola okukwataganya abawalimu abo n'embeera z'abantu abasigadde. Yenjawulo wakati w'ekibiina kya Ittihad of Imams and Sheikhs for Development Initiative Uganda, nakyo kyakulemberwanga mukadde waffe Seeka Sirimani Kasule Ndirangwa omugenzi. Allahumma ghfir lahu warhamuhu waskinu fil janna. Nabwe kityo abaana baffe mubakumeekume, abaana baffe mbayigirize ebikwatagana n'eddiini yaabwe, abaana baffe mbayigirize ebikwatagana n'ensi yaabwe, abaana baffe mbayigirize ebikwatagana n'eddiini ne kalicha zaabwe. Abaana bali mu masomero kalicha za njawulo, mulimu omusoga, mulimu omuganda, mulimu omukyoli, mulimu omunnalwanda, mulimu omunyankole, mulimu omukiga, bonna basinkana mu ssomero. Naye kati buli muntu ayina enfaanana ye. Neegezaako nga bw'osobola, kubanga yes ebiseera bino bizibu nnyo, neegezaako nga bw'osobola okumeekume famire yo, ogiyigirize kyoyagala ebeere. Si kuleka awo kulekera abaana mukozi, si kulekera awo kuleka abaana nga tebamanyi Katonda waabwe. Yensonga lwaki osanga omuntu ng'atawaanya abantu mu dduniya muno ebbanga lyonna lyamala naye ng'obulagajjavu bwava ku ki? Bwava ku muzadde. Allah subhanahu wa ta'ala mu hadisi ekitiibwa agamba, hadisi ya Ibn Abbas agamba radiyallahu anhuma, Katonda yasiima kubo, qaala yagamba kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimati ihfazullah yahfazuk ihfazullah tajiduhu tijahaka idha sa'alta fas'alullah wa idha ista'anta fasta'inu billah wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay' kad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay' lam yadhurruka illa bi shay'
قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي من جوجل ندلا اتيا الترمذي قامت احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرق مع الكرب وأن مع العسر يسرا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العلي العظيم وقال تعالى وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم بدوا الله حديثينو omugaso gwayo guli ku kigambo ky'okumanya Allah subhanahu wa ta'ala nti buli kimu ekikolebwa yakimala buli kyonna ekikolebwa kitambulira ku ye buli kyonna ekikolebwa kirina okubanga kiri mu njigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'enjigiriza ya Allah subhanahu wa ta'ala okugamba nti lumu yali mabega wa nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti nkubulira ekigambo kimu kigambo ekyo yamugamba okumubuulira tekwali kunoonya ssente tekwali kukola ki wabula kwali kutya Allah subhanahu wa ta'ala kutambulira kuki kutambulira ku mpaji ettaanu Allah ze yatuyigiriza okutambulira obusiraamu n'ezo empaji ettaanu baddu ba Allah temuziisanko maaso empaji esookera ddala kwe kumanya nti Allah ali omu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluhu kumanya nti nzikiriza Katonda njatula n'olulimi lwange teri musinzi wamulala yenna okujjako Allah program ekintu ebigambo nayagadde mbifune mu hadithi eno olw'okumala okusanga abantu badde bakayagana ennamasuba awo wentera okugula ebintu sometimes ewali Tugume Ahmed ne Yasini Ziwa wamu n'omwami alabirira parking awo n'ekisolo ky'amaanyi n'abaana baffe abeera mu supermarket ate era bwe twamaze nendaba era ekigambo ekirala kisanze mu muzikitira gwe nnamasuba ngenza okusala isha nendaba nga abaana abamu basigala bazannya ate ngeri imaama bamaze okukima eswala basaala neneebuuza nti bano abaana bo eswala tebakwatako neneebuuza bano ate abakayana bagamba nti no nti bagwalina mupiira ngalaga nti tebasobola tugoba lwaki batugoba batugoba batya naye nembaga nti abange nti temumanyi nti Allah kyaba ayagadde kyekikola ate gwe kyoba yagadde tekikola ate bwe kiba kizze Allah ng'akiyese bakugobye toggwamu maanyi naawe linda olulobo lunaatuuka okola ky'olina okukola kale nsuubidde nti ab'omu katale ennamasuba temukaana lwa mupiira ab'omu ku dduuka lya Muhaji Nsuubuga bwana Yasini naye bwana Tugume Ahmed wamu n'abaana baffe abali mu supermarket mbasaba mwekwate ku Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu kijja kutereera ate abazadde abalina abaana baffe mu luwummula abaana mubamanyise Katonda temugenda kufuna buzibu mu maka gammwe nga bwe nkugambye nti Allah agamba nti omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alahu makhraja waman yattakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib bonawo owulidde omwana wo nti buli kimu kyonna kyolina okukola kitambulira kutya Allah subhanahu wa ta'ala abaana ffe tuuka ewaka ne basanga empisa eziri ewaka nga azaawukana eziri mu masomero oluusi mulimu abazadde abamu byonga ebyawaka tebimukwatako ye kasita akomawo ne bamuwa emmere n'anaaba neyeebaka ng'enkerakera kufuluma genda kunoonya kinayamba baana n'abantu be oyo niye aba mulungi
naye mama ate y'omulala nga teyimukwatako yiwe atuuke waka oba asanzeewo emmere ng'alya watasanzeewo ng'alina lwana ye ayinza okuba nga yazze ng'alidde oba ng'alina bwe bityo. Naye tusaba abantu mwenna mutambule mu nkola ey'ekyenkanyi yeefaanana etya. Sooka oteeke Katonda mu mutima gwo, sooka oteeke Katonda yakutonda mu nsi muno, kubanga twatondebwa lwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumumanya, y'ensonga lwaki tuli mu duniya muno. Ebisigadde beeyongerako bweyongezi. Baddu ba Allah, abaana baffe beesibyeko nnyo, kubanga kye nalabye kiggambye ku muzikiti, nalabye abaana nga tebasaala ate nga imaamu eri asaala. Kyampalirizizza okulindako okuyingira omuzikiti ne mbabuuza abaana mmwe temuli basiraamu? Tetuli basiraamu. Ate mukola ki wabweru? Nwati mufune mutawaazi kasi imaamu ayaziina naawe okusaala kukola ki kukwatako? Bo nga bagamba nti tate ajali muzikiti eri. Omuzadde bw'ogenda okukola ibaada ennungi, tambula n'omwana wo okole ekintu ky'olina okukola nga kya buvunaanyizibwa. Oba omuyigiriza enjigiriza etali indirect, oba omuyigiriza practical, nti okusaala basaala bati era ebaazina tusaala ejjama, era omuzikiti gubeeramu kusinzibwamu Allah subhanahu wa ta'ala. So si kubaleka kulaba mipiira gyokka, kubaleka kuzannya buzannyi buno babita batya obuguwa butepo. Kwata ku mwana wo ku mukono, kyoti yakiraba mu Bawarabu. Omuwarabu aba agenda mu masjidi akwata omwana we n'agenda naye muzikiti. Ate era bw'abeera akola ng'ali mu dduuka, era owajja omuntu alina obwetaavu amugamba mwana wange oyo muwe, nga mwana akwata mu kaseefu ng'ajjamu kyajjeemu ng'akiwa. Kuyigiriza baana baffe nti omuntu agaba, ate n'okumumanyisa nti omuntu yenna abeera azze, sigga nti aba mugagga nnyo oba abeera mu bijjo, olabala alina obwetaavu muwe, nazze okugulako ekintu mukole ki muguze. Tukoppe ebintu ebyo naffe tubiyige wano nga bwe tuli. Naye osanga omuntu wano misikini ajja okukusaba kyakusabye, walla omuntu nayeyongera kunyiiga bunyiizi. Tonyiiga, bw'oba toyagadde mugambe sisobodde, naye tomulaga feesimbye. Nga mukimanyi mu surati wadduha wa amma saa'ila fala tanharu. Kitegedde omuntu omusabi yenna tomuboggolera, tomuyisa bubi, wabula watosobodde oga nti naye kyolina mu nsawo tekikumala. Mugabe munnange siyimiridde bulungi, naye ng'omulaze ekyenyi ekirungi, omulaze embeera ennungi. Kyetwagala n'abaana baffe mbayigirize enkola, eggwanga lino ligenda okufunamu obulungi mu ntambula zaffe. Ffe abawangalirako e Masaka oyinza okisanga Ibwana Moses ayinza okuba nga anjulira. Abantu betuwangala nabo bayaliriza buli muntu, ne bayisa bulungi buli muntu, n'abeera nga akola kyalina okukola. Era nga bwe mbagamba bulijjo nti bw'otuuka ku Salaamu TV wano mugezeeko kuba naye mukyalengawokko, mujja kulaba obulungi obuliwo. Bw'osanzeewo bonna akumanyi takumanyi, akuwera okukaaminga bulungi, n'osobola okuba nga otuusa message gy'otuusa mu bantu kati nga benje batuusaako. We neebaliza bannannyini TV nga bakulembeddwa MD Haji Abdul Karim Kalisa. Haji Abdul Karim Kalisa kyakulabirako kirungi, kubanga ye mukama waabwe, naye wallahi toyinza kukkiriza nti mukama waabwe. Sheikh Haji Muhsin Kalisa naye ne bw'omusanga omutomanya nti bonna omanya nti beebamu abali wano olw'enkola ennungi. Tukoppe naffe enkola ng'eyo, tulabe nga tuwangala n'abantu baffe mu mbeera esinga okuba ennungi. Ekisookera ddala abaana baffe tubayigiriza okusaala. Nabuuza ku baana era abali awo nti abange nti isha bagisaala ddi? Isa tukisaala tugenda kwebaka. Iyi ne muga nti ate kati nga tugenda kwebaka nguwozanya nti bwe ntusiza okugenda okwebaka nga nsaala. Nedda. Ekyo nakyo kiyaga nti wakyaliwo tukyabulamu nnyo okumanyisa abantu baffe okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ng'era mumanyi nti esswala we bateteredde gyonna emirimu tekigenda kutereera. Kati okoze otya? Bw'oba nawe tomanyi, buuza omuntu akuyigirize. Yensonga lwaki twebaza bulijjo bannannyini TV eno nti bakutuusaako okumanya ekyo batomanyi. Ate gwe oba okimanyi
manya nti waliwo atakiwuliranga nako, waliwo atawulira nti okusaala basala eswala eyina ebiseera byayo bwe biti. Ti subuhi esaalibwa swala bwe ziti, dhuhuri esaalibwa mu kiseera bwe kiti, asiri esaalibwa mu kiseera bwe kiti, magaribi esaalibwa mu kiseera bwe kiti, ne ishai buli kiseera kiyina, buli swala eyina ekiseera kyayo ate nga kigere, ate nga kimala omuntu kubanga akoleramu ibaada eyo. Kyevudde masaba nti bwowulira nga waliyo darasa zibatadde ku mizikiti, mu mayumba, twalayo omwana wakola eki asome. Oba naawe omukulu funayo akaddola nti nti nange ndi wa Kibugwe kaŋŋendeko mu bifo nga Nakasero, nga Ekibuli, nga Kusipirimu Kanso, oba nga ku Nnuula Emporium wali, tufe tusomesa abakulu n'abato bya hijja tubasomesa. Naye obuzzi wadde situgenda kutambuza tukusomesa osobole okuba nga omanya ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala, bikutwala mu maaso, bikuyigiriza ogane okubeeramu abantu abafaafanganirwa. Abantu bagamba nti lwaki ogenda mu muliro, ogandi saali mu bantu basaala, saali mu bantu basaddaaka. Ebina Qur'ani ebyogera. Ekyokubiri, abaana baffe mbayigiriza okusoma Qur'ani nga bakyali baana bato. Mugenda bayigiriza mutya? Zezino ensibi zokera okugenda okukola, mutwale wasomerwa Qur'ani abeere ng'agisoma ng'akyayina amagezi agakwata mu bwangu. Ebyo byonna tubibajjukiza bujjukiza, twagala mubikole. Sitwala kudda bino byakuwakana masala kino, katubabuulire ebisooka okubeera okumpi abantu baffe babeere nga beeganyulwa nabyo. Ekirala, abazadde mwe kennyini mwe mufuuka ensonga eremesa abaana okuteeka ebintu mu nkola. Tosobola kuba nti ozuukuka ku makya n'ozuukuka gw'osaale swati subuhi ng'abaana bo bakyebase oba mukyala wo ng'akyebase. Obeera muntu mubi, obeera muntu wa ttima, nga kutwale bwentyo. Kubanga ogaanye okusiga mu mwana gwe kye baakusigamu. Ate oba tomanyi, tovumirira mwana kyakola kyazze ku ssomero nga kyabuvunaanyizibwa, wabula mwekwateko kubanga wamutwala ayige, ate okomewo omanye bye yakola ki bye yayiga. Bwe mukikoze mujja kufaanana nga ffe bakadde baffe tubeebaza. Era bujju lwaki njogera ku maama Hajati Kasifa Nansubuga, nenjogera ne ku taata omugenzi Haji Bumaali Sserwadda ne jjajjaffe Yusufu Kiku. Ffe tuli bazzukulu ba Kiku emitondo kaliisizo. Naye abasajja abo tebaali basomi nnyo, wabula baatwala obuvunaanyizibwa okubeera nga bwe tuwummula tuleka okusoma eddiini, okusoma eddiini mu madirasa ku muzikiti. Twalina nga omwalimu Muhammad Sserwanga abeera olw'abaana Mawogola kati Mungu akyaliwo, naye yatusomesanga byonna bye twogera kati. Kubanga eno hadisi gyendeese eri mu Arba'ina Nawawi. Hadisi kino ekitabo kyoyita Arba'ina Nawawi oba mu bitabo bya Tirmidhi, naye nga hadisi emu eri ega manya Katonda mu buzibu, mu buzibu naye ajja kukumanya mu bulungi. Manya Katonda mu bulungi ajja kukumanya mu buzibu. Abantu abasinga obungi bw'oba ofuna birungi byokka tolowooza nja kufunayo n'ebibi. Naye ng'ate kine ku nsi example weeri nti bw'oba oserengeta manya tojja kwambuka. Tuli mu biseera bya kulonda, abantu muvumagana, naye ne mutamanya nti Allah subhanahu wa ta'ala kyagwali baasazeewo abeere yajja okubeera. Ate bamala okubeera ng'okaafuula kati tiyandibadde lwaki oyo yabeera, oba akoze atya oba ayisa atya, oyo Allah gwasazeewo okuba nti akola ki abeeramu. Kati gwe kiba kiwedde dda mu kusinza Allah bw'okola n'emirimu egikola ki egivaamu ensimbi egikugasa eginaakuteeka mu kkubo eggolokofu. Abaana mbayigiriza emirimu egivaamu ensimbi nga bwe twayogedde mu kubeera kwaffe mu kusoma kwaffe okwayita. Oluwummula luno egane kubeera nsonga eyinoona omwana wo, egane okubeera ensonga eremesa omwana wo okweyongerayo mu kusoma okuba kunaakola ki okunajja. Kuba kati abasinga obungi okusoma kukyali. Aba P7 bwe bamaze balinze ebibuuzo yabikomewo, naye akaseera kanaamala mpaka mu January eri akozeemu ki? Mbadde njala omuzadde omulungi gwe bala nti omwana wange nsobodde okumusomesa eddiini, nsobodde okumuyigiriza emirimu egivaamu ensimbi, nsobodde okumuyigiriza empisa ez'omu buntu ebiweze mu bantu. Ewaka omuzadde bwe tolina mpisa, gezaako naawe olongoose empisa zo.
omuzadde oba tosobola kwogera n'abaana funa omuntu ayogera n'abaana abo oba funa omuwalimu asomese abaana abo ewaka bwolina obusobozi obwo oba tobulina mutwale gye basomeseza abasomesa bajja kusomesa omwana we eddiini n'empisa ajja kuba azifunye okusinga lwanaabeera awo ewaka nayoneka bwononesi. baganda bange benna bampuliriza okutya Allah kigambo kinene nnyo n'amagezi bwe gava. buli yenna buli oyanga ng'ofunye ekizibu kyonna nabagamba sooka osaale lwaka 2 osabye Allah akusonyiwe. Istighfar eyo astaghfirullah mugyemanyiize ku lulimi lwammwe ng'ekigambo sore nsaba kunsonyi guni sore kyogere waddobooza kyogere naye omuntu banaakiwuya nga kivudde mu kamwako obanga obadde omusobezza ajja kukkakkana. naye kakubeera muntu nga gobisa obeera waggulu oyogera bubi obogoka ovuma buli lwovuma buli lwogera ekigambo ekibi manya kigenda kukusasulwamu kibi oba okusasulwa bazadde bo. kale baddu ba Allah twagala tweyambise hadithi eno okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga tukola ebyo yalagira. buli lwokola ebyo yalagira Allah abeera akola ki? abeera akutaasizza. kubanga kimujjukire nti Yunus mu kiseera awo we yafunira obuzibu n'agwa mu nnyanja. naye ate bwatuuka mu nnyanja ate ekinyanja ne kimumira. afunye ebizibu bya mirundi 2 ali mu mazzi ate bwatuuse mu mazzi ate ekyenyanja ne kimumira ne kimuteeka mu lubuto. naye yakola atya? tiyasirika busirisi, yatendeza Allah subhanahu wa ta'ala ng'amanyi nti yalina okubeera ng'akola ki? ng'amununula. manya Katonda mu bulungi ajja kumanya naye ng'ofunye obuzibu. naye kyeyakola Yunus yabeera ng'atendeza Allah subhanahu wa ta'ala naga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. yasooka kukakasa nti Allah gwe nannyini ensonga zonna, teri musinzi wabulayo yenna okujjako gwe. subhanaka wayawukana n'ebitonde byonna. inni kuntu min adh-dhalimin, ay Allah mbadde musobya. yategeera ensobi ye n'ategeera gwalina okigamba, era bw'atyo Allah n'alagira ekyennyanja nekimuteeka ku lukalu. kakati gwe omwana Adamu lwaki nawe tufaana nga Yunusu bwe yafuna obuzibu yadde eri Allah subhanahu wa ta'ala n'amanya ensobi gy'akoze. naye ate ffe bw'ofuna obuzibu ate oyongera nsobi ku nsobi noga nti gundi ansinga ntya, gundi yagenda mu nnyanja, gundi yagenza ewaka wa Kaganda. tokola ekyo, sigala kumusitawa ku nkola. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera ng'akola ki? ng'akumalira. obugumiikiriza bw'oba nnyo omugumiikiriza butambula n'okutaasibwa. ng'oyagala Allah akutaase sooka ofuna obugumiikiriza. okutaasibwa kuli wamu naki? n'obugumiikiriza. Ayubu yalwala n'alwalira akabanga kanene n'asigaza olulimi lwe nga lwe lwogera, naye tiyava ku kigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. n'abeera ng'akyogera mpaka Allah lye yamuwonya n'amuddiza omubiri gwe. babaga nti ennyama yamugwa ku mubiri, enfuyo ne zimulya. n'abakyala mubakyala bonna ne bagenda kujjaku omukyala omu yataatambula, naye Allah naye yamusasula. kati tuyigamu kiffe ng'abasigadde abaddu ba Allah. muba ne mukwano gwo n'afuna obuzibu mudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, tomwabulira. muba ne mukyala wo n'alwala n'afuna obuzibu tomwabulira, sigala naye. oba omukyala omwami nga yalwadde tomwabulira, sigala naye, naye nga mwenna mwesigamidde ku kigambo kyaki? kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. ebigambo by'abantu mubitwale kitono. ensonga eri ku baana, tweyambisa abaana baffe mu luwummula, naye naawe omuntu omukulu weyambise kacyansi kano ku bigambo bino byenjogera, obeere ng'osigala ng'oli ku kigambo kyani? kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Allah mwekwateko, mwemunaamumwekutteko, temugenda kubonaabona ebbanga lye munaamala nga muli muki? mu duniya muno.
ekigambo ekyokubiri abantu mutwala ebintu ebiri sunna ng'ebyokusaaga mu byo olunaku nga luno olwokuna okulusiiba tekibeera kibi oba olusiibye n'okweteekerateekera ejjuma olunaku olw'enkya abantu mweteekereteekera ejjuma ng'omanyi nti sigenda kuddayo okufuna jjuma ndala kangisaala olusaala lwannamaddala olina kukola otya sooka oyambaleko bulungi sooka onaabeko omubiri sooka wekube kalifuwa ogende mu bantu ng'owulirika bulungi jjayo olugoye olusinga okuba olulungi bamakanika mbagamba bulijjo bw'oba ozza okukanika ku lunaku lw'ejjuma sooka okoye tebagaana kukola ku lunaku lw'ejjuma wabula kola naye essaawa bwetuuka eyo okugenda okusaala ziri engoye zo zijjeemu oyambala olugoye olulungi saba mukamaawo ogende osaale okusaala tekusuuka na dakiika 10 dakiika 3 genda omusabe dakiika 3 ogende osaale ejjuma ogimalirize okomewo okole emirimu naye ojja kusanga abantu ng'ejjuma ebayitako bw'onaasubwa ebigambo ebiri mu jjuma ogenda bifuna ddi kubanga ojja kulaba ku banno yejjuma ekuŋŋanya abantu bangi ojja kulaba ku banno ojja kumanya ebigambo eby'enjawulo imaamu ayinza okweta ebigambo ebiri mu duniya nobanga naawe ofuna ekigambo ofune omukisa okufuna ku bigambo ebyo noweewala nofuuka omuntu ajja okufutafuna bizibu kubanga imaamu ebigambo akoze ekyabyogeddeko mwemu ebigambo byetwogera bino nti weekwate ku allah ajja kukumalira ensonga zo n'abantu ne bakuŋŋaana ensi yonna neekuŋŋaana nga allah alina kyakutaddeko tebasobola kikuggyako okugyako ye kyayagadde kyekikuvaako ate mungu kyeyakuwandiikako kikutuukeko kirina kutuukako okuggyako mpaka ng'omusabye allah nabeera ng'akolaki akikumalira abantu mbeere bantu balamu eri bannammwe gw'omanyi ne gw'otamanyi beera mukakkamu gyali bw'onaabeera omukakkamu gyali ojja kubeera nga otadde eddiini yaffe waggulu ojja kuba nga wewadde ekitiibwa ng'owadde n'eggwanga lyo ekitiibwa mu mbeera yonna mugande kubeera nga zino ensi z'owulira nti abanigeria bakambwe nnyo bazibu nnyo ate ffe tube banjawulo okusinga kubasigadde tovuma temweyambisa lulimi lwa kuvuma wabula mweyambise ebigambo bya allah subhanahu wataala mazima wali obuzibu wabeerawo obwangu ne wali obwangu wabeerawo obuzibu abaana mbayigirize ebintu ebyo bakule nga bamanyi nti ensi si nyangu nga bagiwulira si kulera ngalo ensi kukola olina okukola naye nga tuwerabira allahu subhanahu wataala ebyo byonna tubyagala mbitendeka abaana bamufunye akaseera kemuwangala nako nabo nga kawanvu nga bavudde mu ssomero bavudde mu bulamu obulala bazze mu bulamu ate obwawaka ate bagenda kuva mu bulamu obwawaka badde mu bulamu obw'essomero naye bonaabo omwana mutendese bulungi tajja kukanda byetasobola kumugulira singa naabo omuwedde school fees n'omwebetaagisa ebitonotono ajja kubeera omwana omwesimbu mu kuddayo mu ssomero kano sitwagala mukeerabire abaana baffe mbayigiriza emirimu egivaamu ensimbi mbayigiriza emirimu egy'omutwe omwana agane kwevuma muzadde ti nze nazaalibwa lwaki nazaalibwa taata gundi lwaki nazaalibwa omuntu yenna bw'amanya nti wabeera obuzibu nkola bwe nti wabeera obwangu tukola bwe tuti taata wange yakolanga bw'ati ffidiga nti ffe twafuna omukisa bakadde baffe twabanga tulima awaka twanoganga emwanyi twakolanga buli kimu nga tumanya n'emmere tumanyi okubikka ensuku zaffe tumanyi okuyunja emmere tumanyi n'okufumba emmere ffe abaana abalenzi kubanga bamaama baffe baatuyigiriza okufumba emmere naye kyava kuki olaba nti omuntu abeere mu nsi nga tabonaabona buli kyonna ekikutuukako oba wakiraba dda ng'osobola okukikola si kulinda kukolerera bukolerezi kyenvudde ŋŋamba nti manya katonda mu bulungi naye ajja kukumanya ng'ofunye obuzibu era beera mugumiikiriza nga baga nti wali obugumiikiriza walina okubeerawo n'okutaasibwa oyagala okutaasibwa so okubeera mugumiikiriza allah ajja kujja mu buzibu obwo baddu ba allah ensonga ezoogeddwa nti nga allah subhanahu wataala yagamba mu qur'ani ekitiibwa nti man amila saliha omuntu akola ekirungi min dhakari musajja au untha omusajja omukyala wahuwa mu'min ng'akakasa nti ekintu kyenkoze allah agenda kumpaamu empeera falanuhiyannahu hayatan tayiba mungu amusikisaamu obulamu obulungi baddu ba allah abaana baffe mbayigirize okukola emirimu emirungi mbayigirize okusinza allah subhanahu wataala mbayigirize okwesigamiranga ku allah nti yamala buli kimu so sigamba nti kubba sigamba nti kunyaga era n'abaana mbeewazise
okwetoolatola. Ebiseera bino ensi yakulaakulana, kamera mweziri, bw'aba agenze mu supermarket ayinza okulaba nga buli kimu kiri awo kyereere, naye manya ndi waliwo akola ki, kuliko kamera ezikulaba. Tomukkiriza kukwata ku kintu ky'otaamutumye. Bw'oba wamutumye sukaali, mugane sukaali ekagwa oba okola ki, bw'oba ogula. Bw'omulaba nga alina kaswiti kanuuna, mubuuzi wakajjeewa. Obwo buvunaanyizibwa bw'omuzadde ng'oli naye mu luwummula, omanye nti omwana teyeetoolatola. Bwambaga nti ebbanga lyamaze ng'ali ku ssomero abadde n'abaana ab'ebika eby'enjawulo. Mulimu omuzadde atafaayo ng'omwana yeetodde kaswiti, mulimu omuzadde atafaayo ng'omwana akubye munne, mulimu omuzadde atafaayo ku mwana ye kasita amuteeka mu ssomero ebyenga biwedde. Tusaba abaana baffe mbakwateko olukwatako olusinga okuba olulungi. Nekigemaliriza nekiga nti wama aswabakum min musibati fabima kasabat aidikum. Tosobola kufuna kizibu kyonna kujjako gwe nga gwokyereetedde, nga kivudde mu mikono gyo, kivudde mu mbeera zo, mu bulagajjavu. Omuntu ekyayinza okubula singa se akawunti yezitoye. Innal insana yatwa an ra'ahu stagana. Nti omuntu akyasobola okubula singa akawunti ebeera ekoze ekibeera ezitoye. Obula otya bw'ofuna ssente omuntu ng'alowooza nti nzifunye kuki ku maanyi gange. Kale maliriza ebigambo byange nga nsaba abazadde mwenna mukubirize abaana baffe okutya Katonda, mukubirize abaana baffe okuba nti bakola emirimu egivaamu ensimbi, mukubirize abaana baffe okubeera nga bakola ebyo byokka Katonda byayagala. Naawe omuntu omukulu kola ebyo byokka Katonda byayagala lw'ogenda okufuna obulamu obulungi. Man amila saliha, omuntu akola emirimu emirungi, min dhakari, nga oli musajja, au untha, oba oli mukyala, mu'minan ng'okakasa lillah subhanahu wa ta'ala, Mungu falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, Mungu agenda kuwa obulamu obusinga obulungi. Mbajjukiza nti bannaffe Safa ne Marwa mu Desemba tutambula nga 24 mujje mmaleyo ebisale mukole enteekateeka ennungi enaakutambuza okugenda ku Kaaba mu umura. Ate mu Hijja muleete ssente ng'obudde bukyali, ofiisi nzigule ku Nuru Emporium ekisenge namba 4 omwaliriro ogwokusatu. Sheikh nze kamwa kwogera wendi wamu ne Sheikh Abubakar wamu ne Sheikh Anwar ne bamashekhe me bali bangi, era mbakubiriza mwenna mubeere nga mumalayo ebisale sobole okubeera nga tufuna buzibu bwa kusigala mu kukola umura. Simidde nnyo maama wange Ajidi Kasifa Nansubuga wamu ne junior yamaze P7 Katerega Hamid, nkwagaliza obulamu obulungi era nyiikira okole byonna Allah byayagala wamu ne maama wange Ajidi Kasifa Nansubuga. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Eno ye Salam TV.